President Museveni tanatuka kwasa ena Piero y'obuyinza kati nagikwasa ddi tagenda gikwasa naye Rwane ekikwate bukwasi ate Rwane bwenerwana ajja basiba Piero yina badde mbukusigala waawo nga bagira ogundi Sebata yayimba Fred Sebata yayimba nti bwatyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako nti yaloota empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo kyova olaba weebeera tewabula mpisa egawenja buyiso so nga wampologoma ne bwali bazaayo alifa n'agage era ekyo kituufu wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nyina Honorable Munyagwa Mubaraka ye President wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo agenda sooka kubuuzeeko sebo tukwaniriza nnyo sabo sooka obuuza abantu tutandika okwogera ebigambo abatulaba mbalamusiza mwebale nate okubeera ku mukutu gwaffe gwa MS Media guno omukutu nguyinamu ekyama nomukutu nsaba nnyo Katonda gukulaakulane kubanga twagala nnyo kati okukulaakulanya bannamawulire abalimu ensa kino gye sijja kwerabiranga kukibagamba promoting abaana baffe abalimu ensa journalism tumuzeemu ensa yes kale toyanza nnyo ono Munyagwa amaka gatabuse nalabye omukyala yassa abaana olw'okutabuka ne bbaawe ndowooza omukyala Munnakenya omwami nzaalwa ye Mali babadde bafumbiriganye emyaka 10 omuntu okutuuka n'atabuka n'omusajja we oba n'omukyala we ate obusungu n'abuteeka ku baana nalabye yesusse kwokya mu mmotoka abaana babiri olwedde bo bafiiridde abalala baba mu ddwaliro omukyala wabaamu ebboba ebyo n'abikola njagala nkutegeeze MS abakyala bayita mu processes nyingi ffe zetayitamu ojimanye ya buli mwezi omanye okuzaala ebintu ebyo hormone zaabwe zibeera zikyukakyuka buli kadde baba ne hormone imbalances ezenjawulo oluusi eziba affectinga ne mood ndisobola okutta mood zizaabwe naaba nga ali mude ng'alina mood swings leero musanyufu nnyo enkya munyiivu nnyo leero musanyufu nnyo enkya munyiivu nnyo babasinga balwala emitwe yes kakati obuzibu obuzinga okuva ku bakyala kasita mu maka gammwe mulifunamu omuntu atabula ebigambo aleeta bino n'abitwala eno n'abizza eno n'abizza eno ate oluusi n'ebyenfuna ne bikyukamu abakyala obola bafiiringa mangu nnyo insecure kyala bamu abala omwami we bulamu bwe nga bwala omwami we ye future ye n'abaana be kati lwafuna MS n'ako mupokera ebigambo hana eno bbaawo nga yafunye ekiwala ekito neno omusajja nga yafunye ekiwala ekito manyo problem eze omukyala asogamba katufeka tuwone nti asafari fenda tukufiira ayinza n'obutakutta naye omusajja kubanga yandibadde ekyakikolanga n'omusajja we alina asooka ttana omusajja yamugamba olabika tatwagala n'abaana bange ffe katugende eba bisobola mangu okubikola MS mbanga musobola nze abantu abasinga bagamba onyumya nnyo ebintu bya family kituufu nze bwe nali meeya w'ekawempe empito twalina kituyita family court natuula nnyo mu nsonga z'abafumbo ate nali muvubuka muto nga nziwa obudde nawulira agaboozi gange abafumbo abasinga bwe bandibadde basobola bandigobye emikwano ewaka waabwe mala nti ono mukwano gwa mukyala wange basoma wamu mala manya ono neighbor simanya bestie we bino nti mama gundi ali wali mama gundi that's where the problem starts buli lw'olisanga omukyala ng'oddayo ng'ali wa mama gundi buli lw'olisanga mu ddiiro ly'abakyala abatyebesaawo batalingawo abalinga abatalina bye bakola bo buli dakika bakeerawo manya problem balina akabiina bino basevingira sente manya temusobola kusigaza maka temusobola kusigaza maka tandika okunyumyanyumya ebintu babigamba mukyala kati omukyala agenda okugattiriza omanyi oluusi abantu abo balina eggwisirizo bandiyita eggwisirizo mukyala agenda okulaba MS yakumangawo ayamugulira ngayo ku bulabolabo takyabukola ki takyaleeta so nga bambi MS waabwe ebyenfuna byakola ki byatagala kana olugambo we luyingiridde
kati nawe ogenda okutuuka osanga omukyala ali mudde wakuyombesa nawe wulire waka watandisa okutama jukira baba kuyombesa nnyo ewaka otandika nawe okujja leeti kati jukira bino oyongera munnyo mu kiwundu kati yoli yabatebereza balowooza nti bye bituufu oyongera kakasa kiri wafuna omukyala omuki omulala omukyala asooka okola ekintu n'otyo neera oyo omukyala yeetaaga kubudaabuda taliiko ddogo taliiko biki omukyala oyo mulwadde wa mutwe yeetaaga kujjanjaba kubudaabuda balabe bamurehabilitating addemu abeere mubulamu bwe n'abaana baba basigaddewo baziike bali addaawo yeetaaga kubudaabuda yavuddeko yavuddeko neera banamukwata obulungi nga tebisibya kumuprosecutinga kumuvunaana ojja kulaba nga alina story gyanyumiza ba detectives ojja kusangamu olugambo baŋŋamba alina omukyala wali ku keepu kyekeepu yes so omukyala ekyakyo asobola okutta abaana olwekyo omusajja okutta naawe gwe kenyini okwebasa mu ttaka naye ng'akusse tagenderedde ng'agamba fena katumufiiru olwokuba nti alina olugambo lwawulira gy'olinayo naye ate obwongo bwabwe nga bwe butini nnyo nze nalinako driver oba baali bamuguze oba baali bakoze eki yatandika kugamba mukyala wange out of the blue nga siina na mukazi gwe njagala bali tubugamba mukyala wange onale bagenda kuwasa nga te driver wo nga driver wange nsiiba naye onale bagenda kuwasa agenda kuwasa tandika omulinya akageri ngenda okulaba ewaka emirembe gigweddewo completely ennyombo ziringa nnyombo omukazi wankasukira ebigambo obuyimba obukoona bannaye olwokuba nti oli yamugambye olugambo driver yali mupangise omanyi mu byobufuzi waliwo bino isaitinga mukyala we amutte tusiba oli omukyala bonna tubakole ki tubawone driver yayisaitinga mukyala wange by the time omukyala we yabreakingira ngambe naseka n'okuseka so nga driver amutali ne kupeyiroola enketta ng'atayiminga butayiminga leero kosasa egenda kutuula oba ku Mistil oba ku hoteri gundi naga mukyala mubuze oba tali ku Mistil essaawa zino ojja kugamba nti nkulimba nakuba onaleba oliwa ndi ku Mistil sikugambye obusungu nga wali bweyongera otuuka ewaka ng'omukyala ali ow'ekisa yenna atandise okufuuka ensolo naye ng'ekimufuula ensolo waliwo gwe bakozesezza wano mubega driver bamukozesa okusaanyawo amaka ago nawe bakusaanye nawe osaanewo so bali bakubone political exactly neera nze nakiyiga sikyatwala mikwano gyange waka wange MS gwe okuba mukwano gwange toli mukwano gw'abaana bange kituufu nange siri mukwano gw'abaana bo bwe tuba tulina patenze naawe nani ne kasuku nani tugende ku beach tukyakale twemu olunaku tukyakale ab'akantu tumale tuve buli mwaddeewo si byagamba nti ntegese waka ojje waka tekisoboka abaana babuzaawo abaana babagagga ne babulira ddala babuzaawo baba bamanyi era bamanyi anko gundi yaza anko munyagwa yaza gwe kimanyi bwe noono omwana wokusomera taata akuntumya omwana tagaana okimanyi tayinza gaana tasobola neera omusomesa kyayinza okukola kyere kumubuuza do you know him yes is uncle neera omusomesa amumpa buwi oba ne musanga ng'ava ku ssomero nga mukulu ne mugamba ijja nkutwaleko tayinza gaana bw'andabako bw'ati I'm going home take me home kumbe omutwalo omubuzaawo so problemu yonna wevudde mu nsi bantu betuleeta mu private affairs zaffe nga tubayita bannaffe sigamba nti omuntu olina kubaayo na muntu bw'oyingiza mu private affairs oba toyinza kuba wekka kukazinga wekka naye akiisirwandadde omuntu omwasesinga nogamba munyagono ku byankolera oba MS ono ku byankolera alabika takyali mubaninako ttima baba waliwo omuntu gwolaba nti ono ku byankolera alabika mubatanjagaliza takyakola ki takyalimu
Nebino muyita mikwano gya mutwakolanga nyama uli ali wamu wa pastor ga tusoka kama mawulire gabenzi yangu munange nakuzeyo nakamotoka ajja kunonya kyakola kimubule atandikire wakaawo Nashimanyi magundi singa muli wala sanyanga akoze sente Matiyo ya mawuli yanga gamulamidde akantu nga gamulamidde Matiyo nga afunye sente kimanyi singa muli wala Nenge kimutawanya ttima ate yajjanga alumirirwa so omukazi yalowooza nti onalumirirwa kumba ayagala tuyuza abayuza ebyo ebintu by'omukyalo oyo n'omwami bitekwa byabaddemu ow'olugambo ate ow'olugambo oyo yabadde mukyala ngadi yabadde kusaidia mukyala imi so omukazi kitegeeza yabadde ayagala nnyo omusajja exactly singa ayita mwagala yandimuse kati akola ekirumya omusajja ate omukazi etali materialistic teyandiyokeza mmotoka tayagala bintu yadda yagamba yekyagezako kola kanfe n'abaana bange omusajja ntumuleke emirembe beyagali ne bamalaaya be lwaki omukazi ate abatatuula wansi ne munyumya mu nsonga munyumya leero enkya ne bamuddamu obwongo ne babuwugula ffe mu busiraamu tugamba nti omuntu w'olugambo tajja kuyingira jjana bamwe gye muyita eggulu kubanga b'olugambo batabula nnyo abantu omutereeza leero enkya ne bamufomatinga byonna byewataddemu ne babisangulako bati nosanga omuntu omulala atategeera omutereeza leero enkya ne bamufomatinga so kitegeeza obutabanguko mu maka obudde obusinga buleetebwa nnyo ŋŋambo ab'emikwano ate naddala abali kusaidi y'omukyala kubanga fe abasajja tuba bizi bano be bayita babesiti baabwe twasomamu ku university be batabula amaka g'abasajja n'abakyala so kati omukyala yabalowooza nti oyo mukwano gwamulumirirwa naye ng'oli ye amaka gamulema obufumbo bwamulema agamba fena tulemwe agana kino kankiibwe so kati ongamba nti omukyala ono nga tebana bamutwala mu komera biki yeetaaga abakugu okumubudaabuda komera oyo mulalu naawe komera lyaki fene mu busiraamu sharia law amawanga agafugibwa sharia tetuvunaana mukyala asse mwana we teri muntu ayinza kwagala mwana kusinga maama naye omukyala akola ekyo naye ne yeetuusaako ebisago wano wadde wasanguse wano kibadde bamuwozezza obwongo exactly oyo teetaaga komera yeetaaga ku rehabilitatinga bamubuulirire bamumanyize okubeerawo nekino ekikolobero kyeyakoze ekyokutta abaana babiri nakikwana kyo si kyekyangu ennyo okumanyiira babewa bamuwa obuyambi addeyo dadde waabwe Kenya asitandikirawo obulamu bati tebasobola kuddamu kubeera na musajja atasobola nomanyi nti weetaaga okupangisibwa okwogerako n'abafumbo nabirwamu nabeera mu family court ezo nawulira ebiboozi ate nali muvubuka muto naye nawulira ebiboozi nawulira abafumbo nawulira ebiboozi naye nga nze kyembakola abafumbo olujjawo ne bayombera amaaso nga mbawulamu buli omu ne muwa olunaku olulwe n'owuliriza ono n'oseka nga nakabawula tekaliiwo wadde nga tewali nsonga eri awo yasimba noseka nga bannaye tulabye bangamba ina omwana ebbali abaana bagala gabana bintu by'abaana bange bamugamba bugambi omusajja n'omutuuza n'omubuuza waki ekiriwola omukema ina omwana ebbali omukazi ine mukazi wange yali akimpaayira nsibako na mwana bbali tegwe nandikulimbye nomukema nti kimbulya tukisoere naga nkubula sirina nga mukulabako erolaba tasobola kulimba naye nga ye ono abafumbo balina problemu naddala babamu n'akasente obufumbo obusinga otabuka nga mulinamu akasente naye nga mulina mikwano gyammwe abaavu osobola nga olina sente nga mukwano gwe olina naddala abakyala bagenda n'abeera nga alina omutindo kwe yatuuka ate n'amanyiza nnyo amaka ge
emikwano gyalina egyalimu temuyinza kubeera na mirembe temusobola nga mukwano gwo bajja nagula firiji alaba ebyokunywa nga kapito we mulamba kati alina okuteeka olaba ng'ogana amaka gatabula munkola eri eyokugamba nti akulumirirwa nze wansasa Matiya atuuka wano saawa 8 atuuka ate 8 ogw'ekiro n'omuleka n'osirika olwo atandise kyova olaba Katonda anyiigira nnyo ffe mu ddiini gye tusoma bagamba Katonda anyiigira nnyo omuntu ayawukanya abafumbo buli oyingira mu bufumbo bw'abantu notaka obuteekamu agagambogambo gwe bina obulabe bw'amaanyi nnyo bw'okola naye gwe oba tobulaba olw'obusiru bwo nti bano balina abaana bafuuka muntu omu kati guli omutabangula kati abaana bafudde lwa bigambo by'abantu batonotono bati wana byamaka ga beyi kikomera ki amaka ge galina problemu ate esinga kyogamba nti abagagga bali ku buzibu nnyo mu bufumbo okusinga ku baavu kati let me tell you buli oliddewo nosanga mu ddiiro nga omukyala yeetyebesaawo manya tewakyali waka mbwatyo nti manti gundi abadde azze kundaba problemu etandise kati omusajja alina kukola ki kumugamba direct nti wosonyiwa abantu abo nze sibaagala waka wange bwoba oyagala basinkana agende wana waka wange naawe n'abaana baffe please tuba tunakyaza omugenyi tulina mukanyako yes abantu abasinga bafunye problems nga zino mbebe bayita mikwano gyabwe siganyi tetuba na mikwano but beera ne demarcations nze mbeera why should somebody okamukola naye kumanya abaana bo bonna aba bagazaki amanye mukyala wo abaana bo aba bagazaki kiki aba bagazaki munago oli muna byafuzi naye abaana bo babina byafuzi kati bizi bayingira ekimbo bibi people are bad people are very wicked people are bad sibonna but majority of people are bad ekyo muli kitegeera mujja kufuna emirembe mu nsi muno naye abo abantu mwe munabantu bakwaffe poliisi yaffe wano temanyi genda nnyo deep mu bintu kati bagenda kudda ekyo madda but the cause motive ya madda bagenda kudda bino madda fayire ewedde kati tugenda muri mandinga bebagenda okuddamu tebutwala na budde tuyisi. There are people who incite. Watch in cases. Why should we have offenses like an offense of inciting violence? Incitement is also a crime. Bonimbirira omusajja nti mwezi n'olimbalimba mukyala wo mukyala ne yeetuga. You have incited this lady okutuuka okwetta. Yeah. Why doesn't police interest itself? Mwebyo. Emu yono yabadde ki? Ani yamutaddemu ebyo. Ekigendererwa kyabadde ki? Yes. In fact, botafuna kigendererwa attention watu tumaze. Leka police yawo no madda mukyala tugenda muvunana ogw'okutta. Bagenda okuddamu barimandinge bakola. Some cases ezimu tezeetaaga ebyo. Tezeetaaga custodial sentence. Omuntu mukwata omutwali mukomera. Sukuluuzi yabadde mulalu, si mulalu. Aina mood swings nti yes, kyekyaddde kizireeta. Because what tulina abantu abalalu 24/7 ngabeera mulalu. Then tulina n'abantu abalina kye tuyita mood swings nga leero mutereevu musanyufu nnyo. After 7 hours mulalu yennyini omutemu. Kyekimuleetera ekyo. Kitegeeza poliisi enoonyereza ebingi era okunoonyereza okw'amaanyi omukyalo okutuuka okusala abaana be naye yeesala ekyene mu mmotoka amuti yavudde ku ki mukyala abadde tali muzigo nti abuliddwa school fees kyekyadde kimuleetedde problemu eyo okwekyawo. Poliisi erina kugenda mu ekyo exactly okusobola okufuna ekinyusi kyo. Exactly. Ate ekirala kiyinza oba nga kituufu nga n'omusajja naye yadde n'empisa embi ng'alina abakyala bangi alina ki naye byonna obinoonyereza. So people abamu tulina kibita emotional intelligence. Abantu abamu tetufaanagana in terms of emotional intelligence. Abantu abamu gwe nga bwolina okwata embeera esi wagikwata. Yes. Kuba kati nabuliranga nnyo abakyala nga boogeraga nti omusajja oyo alina empisa embi tayagala abantu waka.
kumbe byo musajja ekyaba yakira badda zembabuli obanga oyina abaana babato sembe za abantu wala n'abaana bo namuteringi amuteringi bino bimuli nti omwana agudde wali akala azanyemu wano n'afa bana mbaba obuswiti nga bulimu obutwa oli yayita mukono gona letera omwana we kaswiti nga kalimu obutwa namutta namujja ku nsi nga anoonya kirumya matiya ono limukola ki ekiri muluma naye ng'ekimulumya tolina kyewamukola wagula akamotoka yetanakagula nga kyekisinga omu tekisoboka manyi balina olugundigundolo kantwaleko omwana azanyeko n'abaana bwetwava wamu ku ABS TV nanimanyi fena tugenda kusiraana bakyete ya siraana ngekyo kyekimuluma kati nze omuntu nyina byabugagga kyebiruma omuntu naye ngakokka kamuluma gambo lwakyete ya siraana yeeraga yasaze okunona ewange n'akuba eŋŋombe nyini agira mbu yayina akamotoka isi so mwegendereze mbeere n'obulamu obuli private ng'oba n'obuli public oli muntu mulamu tuula ne banno bawo munyoku mwege kabaala ne munyumya nnyo ne munyumya ne musanyuka oba osamba omupiira kataafu ne musamba oba naye ng'olinamu n'obulamu bwo obuli private naye si kyamakulu kyandibadde kyamagezi nnyo omukyalo omufumbo kubeera mu makaago nga buli mboozi gwoginoonya tezo omukyalo omufumbo yandibadde ewaka nakola omulimu gwamuteeka ewaka bizinesi ye baana be nabbaawo n'ava ku bantu oddamu ebyo kati waliwo sinali eno omusajja akomyewo ewaka omukazi wali mu sitting room atudde yerabira TV akaana kazzaako katugambe kaze okubuuzaako nga taata waako tobaddeewo omukazi n'akakuba oluyi olw'okuba yanyiiza edda ne kagwa eri nakugana okwewubira ku bantu nga gwe bantu kati kiba kitabuse ekyo nakyo kiraga bulazi nti waliwo ekitali kituufu ewaka waliwo ekitatambula bulungi naye tubirekawo obawo ekitabuse sajja mwesonyiwe nabaga atabaagala nawuliranga agaboozi nga ndi meeya nze teri kifo kya mbowa teri mulimu gwe nali nkoze ogwambowa ngaobwa meeya obwa meeya bwetaaga basajja bakulu gwe wali muvubuka muto nali obeera meeya ganyina emyaka 29 nga tonabagenda mu bufumbo anali mufumbo nga nakawasa nga wakawasa nga sinze nina okubeera mu bintu by'abafumbo abatuuse n'okunzaala naye lunaku emisango ebiri gyayingirangawo emipya egyokya naye nga mizibu administrator general yomanyi yasirika ku madivision naddala gino girimu nti byabusika byaki division kane ba magistrate nabo bwe bagifuna nga giri nga mugende mu family court ku division nawe babiraba nga byakiboozibozi byakubasumbwa abalamuzi nga babikasuka mu bameeya mugende nga wandike ebbaluwa meeya nkusaba ateereza tuula mu nsonga zino wagituulamu ng'owulira ebintu ebibbowa bingi obufumbo kintu Katonda yalagira abantu okufumbirigana obufumbo kikolwa kya butukuvu it is a sacred act omuntu okuwasa muntu munne omwami okuwasa omukyala neera we must protect the sanctity of marriage tulina okukuuma ekitiibwa ky'obufumbo in the name of protecting the sanctity of marriage abafumbo bewala okutusharinga ensonga zaabwe n'abantu marriage is a contract between the two people man and woman gwe ne mukyalawo oba gwe n'omwami wo yes kyekisooka then marriage becomes a partnership as well between man and woman and God kati bw'olabanga gwe n'omwami n'omukyala ebintu bibalemeredde bimu bikwase Katonda but sandi wadde muntu magezi kudda ku third party mama gundi wamajanga ompeemu amagezi n'anyumya buli kimu n'ebiteetaagisa ebyomunda n'ebyebweru oba gwe n'onyumya ku mukyala we ebyomunda n'ebyebweru so kitegeeza nti bwe mugaana okukwatagana wayize mbwadde example yantuukako tuba tubibawo mutegeere nti gwe abiri musigo wekaayi n'ebyo ebizibu fena tubirina naawe omukyala aliyo otegeere nti olaba soko oyinde ne wala ne honore munyagwa kya mutuka kutabanga onampa ebigambo ku bba wange ayaga kututabula banga end of the day wala wagamba muna byafuzo nnyota kuyama no
eggwanga litandika na families. Watabawo families tetuba na byalo, watabawo byalo tetuba na magombolola, watabawo magombolola tuba na districts, watabawo districts eggwanga teribaawo. So wala bagamba presidential candidate katubafusa abulira abafumbo, no tunafuga bani tewali. Yes, fenga bakulembeze, we need to see your welfare. We are just concerned with your welfare. Twetaaga tulabenga muli mbulamu bulungi. Ojirabye incident yafiridemu abaana abato, sirwa kuba nti waliwo omutema yavudde bweru n'ayingira n'abatema ne maama waabwe alina okubakuuma, yabazaala alina okubakuuma yabase. So mwe abantu abafumbo mu you need to okujja third parties mu maka gammwe, mpa abantu amagezi, ensonga zibezamu babiri gwe ne bbaawo. Tojja ate okukutogambe ku mukwano gwa bbaawo tigundi ono akola bwati ne bwati, jukira nono gwogambe ajja bigamba oli kugambye MS mukyala wabanga ayina ekintu kyakukoze kisigaze kabene muganda wo tomugambanga, togezanga muganda wo mukyala wo, tebigasa talina kyajja kwongerako okujja kwongera okusajjula, ate nga muganda wo akusajjula n'omukyala gwe olinamu abaana basatu. You understand? Ate nga teri muntu asinga kuba wa luganda lwogwe kusinga baana bo. Obadde okimanyi ekyo? Oluganda lwasinga baana ne kuddako maama wo ne kuddako mukyala wo. Ayira kojuulira yeŋŋanda ne kuddako baganda bo. Neera nga ofunye ekizibu ne kikutuukako bwe batyo balumwa. Nsonga zinabba za babiri. Ebimu mbireke ne mukutambo fumbo mbutambuliza ku ŋŋambo badde bibozi biki kino ne mupayiringa obusungu ne bwepayiringa obusungu. Omanyi waliwo ki watugamba bakita displacement of anger. Watugamba ne wakeera nawo kibeerawo. Nnyo. Omusajja anyiiza omukyala obusungu n'abuteeka ku mwana. Omwana olw'okuba tasobola kuddiza maama we n'abuteeka ku mbwa. Embwa olw'okuba tasobola kuddiza omwana wa mukama waayo n'ebuteeka ku kkapa. Kkapa olw'okuba etya embwa, kkapa n'erumba emmese n'eziyiganya. Emmese olw'okuba tesobola zitya kkapa ne zirumba kasooli ne zimulya byagi byonna ne zimumalamu. Displacement of anger. Buli omu obusungu abuteeka ku munafu. Kocho kubuteeka kono kirimanya amutaddeko obusungu. Banaye ensonga z'amaka za tugenda jizikomya wano naye bambi tusaasira abaana abafudde. Njagala tugende ku 2:3 President Museveni yagambye yakomawo talina gwalaba gwasobola kikwasa mu NRM specifically kirekawa Pierre Oyiwe wadde yeteeseteese era kitegeeza ki ku NRM ku nteeka y'abakulembeze bwabanga president wa eweggwanga era mukulembeze wa NRM agamba nti sina gwenda bawaawo. President Museveni ze nakugamba President Museveni tanatuuka kukwasa Pierre y'obuyinza kati anagikwasa ddi? Tagenda gikwasa naye erwana ekikwate bukwasi ate erwane bwena erwana ajja basiba. Pierre yina badde mbukusigala waawo nga bagira ugundi Sebata yayimba Fred Sebata yayimba nti bwatyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako nti yaloota empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo. Kyova olaba weebeera tewabula mpisa egawenja buyiso so nga wampologoma ne bwali bazaayo alifa n'agage era ekyo kituufu ne munsesa enyimba bwemuziwuliza temuzijjamu magezi temuzijjamu makulu. Oluyimba olwo tolujjamu makulu olwa Sebatta. Bwatyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako nti yaloota empologoma evuddemu amannyo n'agalondawo. Kyova olaba weebeera tewabula mpisa egawenja buyiso so nga wampologoma ne bwali bazaayo alifa n'agage.
Piero yeso okulota nti mzee agenda kisula Museveni ali unpredictable. President Museveni ali unpredictable. Ekyo sijja kikweka kugenda kukyogerako. Very unpredictable. So Piero yeso okulota nti asobola ojjuwa. Naye okulota si kubi. Naye okutandika okukkiririza mu birooto kyekizibu. Kyeraliikiriza. President Museveni very unpredictable man. Lwaki tali predictable? Muyekera. Yatandika obuyekera nga muvubuka muto n'abukuliramu. Ndowooza ne kimukwata. Ye buli kyakola yaba yemanyidde empiki esembayo. So kizibu mutebereza nti azzaako kino. Ayina empiki gyawagika mu kagalo kano. Feewo wali omusajja ng'azannya omweso n'awangula ne baka abakyala. Azannyanga omweso gwa zzaala. Sajja ne bateekawo ne bakyala be n'abatwala. Olowooza ziweddemu kumba ayina eno. N'agita bwe paka. Kati President Museveni eri wano. Empiki wano. Ekisangu kyabeera nakyo. Akusala mukadde kotasuubira. Museveni agenda kutuuka 2 Piero yimukwate. Ati anga akibawo ati. Leero banamuteeka nnyo pressure ng'abayoola. Ndewo bakyali eri nga gye basindika nga Lukwago ye Katikkiro w'ekkomera. Nga bagguse Bakabanda. Nga bagguse Bakabanda nga babaleese. Bagala kuleeta kavuyo mu ggwanga. Mayina amaanyi ga Piero yunago bagasaze mpola. Y'amaanyi Piero yebadde galina. Naye tebabaze bulungi taata waabwe. Ye muzibu. MS. Muzeeyo oyo mulaba edduka. Abo tebabaze bulungi taata waabwe. Batamwegendeza ajja kubaleetera problem ennene ejjaggwa. Tulina abantu emisinde gye batwala wano. Ssemujja ajja kuba akyalimu exile. Abamusanzeeyo. Nga Balamu agguse. Yatudduka ki? Balamu. Yatudduka ki? Kitabuse. Mukitabuse. Neno Balamu. Kiba kitabuse. Kitabuse. Waliwo omuvubuka yali nnyo ku Right Honorable Amama. Akalulu ka 2016 ate otuka 2014. Ndabeera ngamba muzeeyi yakkiriza dda ng'amanya nnyo twabadde wakitula. Muzeeyi yakkiriza nti Amama ye president addako. Muzeeyi yakkiriza ne cabinet eno gye walabe bakagira Amama yagironze. Omuvubuka bisimanyi oba byali bituufu oba byali bikyamu. Naye nga nze mbeera musekere nga omukulu eno byakola si bye bya muntu agenda nkya. Museveni ali mu myaka 8. I don't know, ndowooza 81 oba 82. NRM lwe baali balonda abakulembeze ba NRM. Ekololo. Seke. Ye Seke. Badelegates baali balonda ndeke yali eronda abakulembeze ba Seke. Museveni yajja emisana baba tulaba tusonyiwe se kumunyooma naye he's the president. Naye omanyi omuntu oyogera speed osalako baleme kulya tumuyita Museveni nakyo kireeta ebizibu. Yajja emisana n'ava mu mmotoka ye n'atuula mu tenti n'ajjamu akatebe n'akateeka awo ati. Museveni yajja Ekololo nga balonda Seke. Azanyiga saa 8 ateeka akatebe oba 6 7 8 ndoza wagenda mu kimotoka ky'eddakiika nga 2 oba simanyi kyali agenze kukola abantu abakulu tomanya nadda 9 10 bwayingirako mu kimotoka 11 12 nani my coffee 2 ez'ekiro
3 4 5 Museveni 6 yavaawo 10 mwezi okumacha n'agenda n'anaaba n'amala n'akoma oyo muntu oyo yaga musubiramu abapieri mbu agenda bawuyinzamu nga wali subide yandibadde alagira bulagizi kola kinana nemukulondoolanya namulaba bwati n'otuula otu mwavuuka batu temulina disipulini otuula ku mukolo ne weetawulanga gonga ali munamuta munyage kente bogira olumu nobeera ku simu nonyega essimu naye ojogendere omusajja oyo ng'ali awantu abeera ati abeera focused gonoziba saawa wakoze 10 abeera ati kakati oyo bano gwe basuubira nti agenda kubateera ekintu akakyateekamu amaanyi ago kati bakoze batyo kikwata bo bamubaze bubi nze sijja bawamagezi siri mulwabo wamagezi bamubaze bubi kana mbala obi ajja kuleeta problem balina okugenda empola okusala bwe bana mbala obi ajja kuleeta problem anti wooli wano ojja kuwulira emisinde wano nti Kabanda yayiseemu gambye ojja kuwulira emisinde wano ojja kuwulira emisinde ku kolansi wano najjo n'Omuseveni agobagana n'abapiero yo gwalabako ku tiimu yakayihura wano wagirabako eyabakitata saagala tonyumya amannya walabako ku tiimu yakayihura n'amaanyi ge bayina nkudiramu PLU ebale bulungi taata waabwe batamubala ojja kuwulira emisinde tujja kutomeragana nabo ku boda Munyagwa Kabanda Munyagwa ayitamu nga ne Kabanda naye agoberera tiwayi newe byatabuse nti ate byaffe tunayogerera eyo buli omu agira yeyongerayo. Yes, because President Museveni muyekera nze nina ekintu kyesitegeera ekyampaza olinga Museveni mukwano gwotafiire otafiire akuba aba PLU bwe yali abakuba luli Museveni n'amunonda ku bwa Minister of Internal Affairs otafiire alonza ayongedde akuba Museveni amwongera bifo waliwo ekitale kituufu awo muyinza okuba mukulu oli okuyita mukulu mwe nti abaana abo tobakiriza nnyo kulanda sigala nga obacekingamu balina ensolima munda nyingi abaana abo wali kitanavaayo baana abo badduka speed nene gikwatemu. So I want to let you know and tell you this nti Museveni sisimulaba kulekera kukwasa PLU y'obukulembeze sina wenkiraba bwakola statement siraba n'omu asobola kudda mu bigere kati legacy aba atesetesa ekibiina kiba kitegesetesa abakulembeze siri mwogezi wa kibiina but isi kati baba ekibiina odi aba complaining ate waliyo asobola okwogera nawuze kuze kujja kubuuka eri gy'osula gy'ondeetera ebizibu kumakya kuno bwe yagambye ntalaba munoomu wawuddeko abaganda muzeyi mwendi kitegeeza mutuufu omusajja mutuufu ni mu kibiina kitalaba munakanadde ensonga lwaki ab'ekibiina bonna buli omu yasirise wawudde yagamba nti nze mwendi kitegeeza omusajja mutuufu temuli Uganda gyeraga wazibu nnyo wasesa ate wakaabya kati ebyo nga birimu bitonalabya abazzukulu abavudde Sandhurst lwaki President Museveni azanya nga atannatuuka ate nga atannatuuka ku ggolo ze ate nga opposition bo bano banfulumyeko bweru balaba mu proposal bakolaga nti bali mu bulamu balinga abaatuuka muyekera omuti emiranda obuwanvu bw'omulandira bw'omuti wansi bannasayansi bagamba eno gye bayita taproot bagamba nti obuwanvu bwagwo wansi bwenkana n'obuwanvu bwagwo waggulu nti n'amatabi gano g'osinga okulaba waggulu gafaanana genkana n'amatabi g'emirandira eno wansi ono enzija gye yajja yakijja wankaaga mu emeka akivuga paka 85 fe aba opposition oli amala yambala akakofiira olunaku ewiiki 3 ngamba nga yina nyini struggle naye nga abadde n'emyaka 45 tabeera nko mu struggle
mukukambala ne yefuru wa struggle so Museveni ali tricky nera nze nasinkanyeko abo ba members ba DF abakulembeze ba DF emakererawo sijja kubogera nyina bena sinkanyeko emakerere nena nembagamba twina okutuula amangu nembasaba tutuula amangu planning eshiddako naye waliwo kitatambula bulungi mu struggle opposition kati tukyamanyi nakitudizaako opposition muli mu kaseera kazibu muli wakati mu masanganzira waliwo kyetuyita change mu physics waliwo kyetuyita mirage omanyi kyebayita mirage waliwo ovuzeeko emmotoka emisana kukola nsi ng'omusana gwaka oyinako olengera eyo n'olaba nga akataba k'amazzi mu kkubo waliwo kirabyeko bw'ovuga n'okatuukako nekeyongerayo waliwo kyetegereza kabeera keyongerayo kyo bayita mirage kati aba opposition oluusi otera okulaba nga liwo omuliro gwaka guti gutuntumuka olaba ng'ennimi z'omuliro mu kkubo ne bw'ovuga waawo ne zivaawo ne zeeyongerayo ewalala kye bayita mirage mu physics so bino tugamba nti change eyinza okuba nga mirage tulaba mirage so nga bwe mutuuka wano keyongerayo amaaso gaffe nga gegaliko ekizibu so we need to sit and plan we need to sit and plan ngabo opposition yes kati okukomawo kwa President Museveni kubakolera 231 wa singa akomawo ku ballot paper kibi nnyo ate bana Pierre babadde bangu sure nga wadde tebana babukwatako NRM nyangu nnyo nga Museveni taliiwo era Museveni musajja si mwangu dabono Museveni muzibu nnyo n'okusinga obuvubuka emyaka 21 nkugambye atuula mu kifo essaawa 18 gwozituulawo gwosobola okutuula mu kifo essaawa 18 naye gwe oli omulabyeko nga muleetera emmere ng'agiriiraawo tomulaba ng'anywa bunywi gwokisobola ono mubi ono training yakakata nnyo yakola overdose NRM nyangu nnyo nga terina Museveni nkubuulidde NRM ng'erina Museveni nzibu so kitegeeza Pierre oyo yali banguyidde Pierre oyo nyangu Pierre oyo mulwana nayo ne NRM se NRM baabo oba NRM nga terina Museveni mbwereesereese waawo manya asobola okuki tuba twala ku maca naye Museveni tanywa mwenge tanywa sigala takola ki very terrible man so kitegeeza gwe obelieving nti gwe mulwana naye empologoma of course ekyo oyagala oba toyagala ekikiriza abali ku opposition bo nga balaga nti akaddi eno kaddiwa ekyo buli muntu alina right y'okukola assessment naye okusinziira ku gwe ate sinze nzekka kwa nsibeera nko naye naye Dr. Besigye naye yakitugamba naye omusajja yesi mwangu Besigye yakingambanga enfunda naye omusajja yesi mwangu ye Besigye yakitugambanga nti ye Museveni si mwangu katwaki yakitugambanga nejja n'omuntu yakitugambanga nti omusajja si mwangu Museveni is not an easy guy kakati nze oyinza okabyamunyagwa naye nange kendaba akatono Museveni muzibu nnyo okusinga omuntu yenna mu NRM actually for opposition tulina nakwekubigabigiza Museveni amini tetulina nakusanyuka bwakomawo kale toyina gojja oyo muzibu nnyo tulina bwe tuba tunateekawo impact 2 mu tulina kukozesa maanyi mangi ate nga tutandika kati wapointi nyeku ojuulya bulungi naye gwe osobola okwejubisa so waliwo option ya musobola okuteekawo option ya 231 nti bw'otalonda Museveni olonda opposition ye gundi ballot paper ng'eriko 2 ekyo tekijja kusoboka ekyokuba na opposition 2 gola kisoboka namutudde ne opposition omu nga ayambalagana ne geno kikola naye suubira kino asoboka tekijja kusoboka
kubyenda kiyinza obutasoboka nti enkolagana y'opposition teriiwo Munyagwa tasobola tulwana ne NUP ne boogerezeganya tasobola tulwana gundi sibira opposition tebalina nnyo kibagatta tulina nnyo kitugatta nale kyali bagasa kujjako General Museveni naye neeyisa ideology enkwata y'ebintu ntini buli omu ali ku bibye andi nze enjawulo gye nyina kubona byabufuzi abalala oliriyo nze sirimba oliriyo kati gojja genda oli agaeta ekituufu tulina okukolera opposition eyawamu wakabeera emikolo emeka kuva kalulu kagwe gye opposition eyawamu togiraba otodera obiraba mbiraba katonga wa nti opposition eyawamu bikomawo bava mu press conference wali kiki bazaako in fact ate ne press conference era opposition zonna tezijja naye nze nange z'omu kubatagenda wamanyi tebirina makulu kuba nze mbamanyi buli omuze mbasinga kubanga wangamba nti okunywa abopposition abali mu Uganda toweza mu bataano osobola kunywa ayinza kumpita nenywa caayi awo kikiza gwe wenyini obekengera banno sibaweza abataano gwendekera ecupa ya soda nekomawo negiddako nogiddeko wano kameza nokwata ku simu wali nokomawo nogiddako sibalinawo abantu abataano opposition yawe wetuuse olingaga nti abamu ba security nze nkuddiramu sina opposition bataano mu Uganda gwendeka kyakunywa wano nenkomawo nekikwatako ne bwe mba ntudde naibo abasinga emikono banjitadde ku kisambi kyange bw'aba yansoose mu ekifo wamba ndowooza nja kukwatawo obutwa mbeera nti sigijjaawo wano mbeera nti oba mbeera neku ojja kulaba projects zijja kulumya omutwe linda bemupya ojja kubalaba nawulidde Swengere yakoze omukolo nempulya nga ensi etandise okuyuuguma Swengere mukolo gwe naye Swengere talina buzibu bwe bamuteekateeka kujjawo Bobi Wine yamumye n'amaloboozi ku mukolo gano gatera okulikodinga bali ne bagazannya wali Swengere nali simutegeera nnyo naye ate nategeera Swengere nempitawo bambi kasajja kalungi nze sikakoseo tetwogerangako saagala kaleetera bizibu munuupu kikaleetera obuzibu ekyo kugamba nti Munyagwa yagambye oli mulungi munuupu kireeta ebizibu munuupu okutegeera nti oli mulwanyi mwinda kubanga mukugulana ne Munyagwa oba kustruggle omutuufu okuba wastruggle omutuufu munuupu nokubanga Munyagwa bwakwata omuzindalo akuba Munyagwa namuteeka ku ttaka kati gwe oba mu struggle munuupu oba okuba Munyagwa oba wa struggle neera kati struggle mba mwina mugituusiza nukuba nti yo struggle yange kati yagiza kunze gyekoma okuba Munyagwa struggle eba egguka naye tuli ku kibiina kyemulina okwegatta nakyo mwenna Swengere ekyanjagaza Swengere yandisprovinga Swengere bwe yawangula akalulu nalinzo nomu ku baali bagamba kati we MP ki katulinde tulabe Swengere yagenda ku mukolo gwa Kyabazinga nakola speech yali mu Lusoga oba walaba katambi ako n'alanya mu Lusoga n'alanya mu Lusoga n'asooka atematema ebitiibwa bya Kyabazinga mu ddakiika nga 15 omukolo gwonna ne gukwata enduulu oyinza okungamba ebikwataganyawo n'obwemupi era kyembalenda okugamba yalaga ensi nti nze Busoga njimanyi nze mbeera ne basajja bange basooka obasoga naye sibawulirangayo nga boogera Olusoga ng'olwa Swengere ate balwogere nani basooka Olusoga lwe basabuliza luna lufufufu lumenyefumenye naye Swengere namuli ayogera luli olukwafu ng'akoona ku nsonga za Busoga ne Kyabazinga n'amuwa attention ate ekidaala Kyabazinga mwe yali atudde n'obalaba buli omu nga Swengere ebigambo byayogera byomu biyingira muki ye shadow minister wa culture mu shadow cabinet naye omuntu bwati amanye ensonga za region akawuka sorry omuntu bwati amanyi ensonga za culture ye nga yaziyingira mu bujjuvu chances are high nti n'ensonga z'abantu azina ataati kyovala yakoze omukono n'afuna abantu abangi sakyewunyiza neera mu nsi nze nayakomya to judge the book by its covers si kyajajinga nnyo bantu besiriraanye
Rwenda bikaino omujaji nga bote kati swengere oba yakozera omukono ne kwata kati banaboza yagala kujjako Kyagulanyi biki of course kati nayo olutandise line etandise bajja mukubiraawo bamugaye lwaki okola emikolo eminene ekisinga ejja principal ate principal anagikolera bweru wa ggwanga naye agikola ate yetakola mu America yo Kyagulanyi teyakoze naye omukolo teyakoze kapate yagambye America kati ye base eya struggle naye kati baba struggle batandise operation ey'okugobya abaana abatawagira NUP nga bali ku kyeyo waliwo n'ondowooza olwaleero yakomezeddwawo wano bagenda mu comment section ya company mwakolera oyo yatta abantu oyo yatta gundi mumugobe mukole ki ne bawandiika kakano mwana ne bamuyimiriza ku mulimu nabo bajja kukomawo wano kati struggle yazze ku bantu bwe batyo yavudde ku General Museveni abaana bo baagazaaki waliwo abaana babakubye ebyo nga tebakola tebalisoba byabufuzi naye okuwagira gwayagala bwagamba nti awagira munyagwa tewali musango bajja kukomawo nabo wano naye nga babustruggle ki gye baliko abo besi kyeyo gye balina ya struggle abombo kumalirizawo ne basumulula lusinziza wala gye mpanvu bwezi mbu bali mu struggle ejjako Museveni tewali Museveni ali ena atikkira bazzukulu batikkirwa mu magye tewali ebintu tulina bikolera wano Museveni asobola okugibwako obuyinza nga tuli wano tubikoledde wano ne bannayuganda abali wano atali wotagwibwa muti abamaze mu emyaka 3 nga talinya Kampala abo tamanyi na Kampala bwefaanana abo ne bigenda mu maaso wano tebabimanyi naye omusanga ayogera ku kigambo kyabata struggle ng'akubira ne munyagwa essimu n'ayagala omuwa lecture nze nabagoba ku simu yange akubire ayogeredde kikaana mu 5 byayogera tabimanyi lecturinga kakati mubikwata bubi omubuuza wakomera ddi okuba wana navayo 94 boogera oluzungu lulungi navayo mu 94 okyamanya ebiri wano kwerigwe abuukira bubuukizi obusumbuyi bantu obusumbuyi bantu abantu abo bo naddala abo abantu bebweru batyo tebalina makulu abasinga gye bali ab'amakulu naye batono ate ebyobufuzi byayogera bye Denmark Germany ali mu perfect democracies we UK byayogera byapulayinge mu Africa wano era nagamba nanoonya ne gundi muwa amagezi nambula kuba essimu ze tazikwata namugamba Lukwago musango yakkiriza okuva mu musango gwa Dr. Besigye yes kyesiramu nnyo obuzibu kubanga balooya bayinza okukikozesa nga strategy mbagala okulaga ensi nti Lukwago and Company Advocates twali twaweebwa instructions okuwolereza Dr. abatulaba bansonyi okubanga neetakulatakola naye kana akabreathe kano nyinalajje kaba kansumbuwa amaaso HMS yategese mukawewewe wawulika bulungi naye amaaso gansumbuwa bayinza okugamba okugikozesa nga strategy nti ffe twali balooya ba Besigye naye mukama waffe n'akwatibwa olw'okwolereza Besigye nga faamu musango tusalawo tuguveemu. That's number 1. Number 2 bayinza gikozesa nga strategy okukendeeza ku bizibu bya mukama waabwe Lukwago ng'oluusi bakizudde basegona baani ng'ekisinga okuleetera applications eza bail obutayitamu biki Lukwago okusigala nga lawyer wani wa doctor ne baga kati kijjewo nakyo ekyo tumufunire freedom because Lukwago yeetaaga freedom yeetaaga okubeera ebweru ajjanjabwe abeerewo nga naye ali free kakati challenge weva kyesaagala ate nange gwa mukatego keekamu yemmwe bagiwadde omuliro musaakanya lwaki yaguvuddemu naye nga yeruzira aliyo obwomu ekyo kituufu ego tosulayo naye kituufu ekyo Lukwago muntu mukulu nkakasa Lukwago y'omu ku mikwano gya Besigye batayinza muvaamu ate abadde tawoleza Besigye nti amuggyako ssente kakasa baatuulidde okukikkaanyako nti omusango guno tuguveemu kuba balina bye baalabye byesaagala kuyingiramu so mbadde nkusaba naawe tontwalayo nnyo tukireke ku leve eyo ensonga eyo noonye Honorable Segona
kubanga yalinga kati leader wa Lukwago and Company Advocate yalinga kakati managing partner aliwo omunonye yajja kubulira kyekya abaddewo kyenyini so tuve mu bine byogamba tiyamulidde mu olukwe tiyakoze kino ebyo byogero tali ku bagaini ye afulume ono amulekeyo munda what's wrong with that kati babeera ababiri nekigasaki ntekina mwena munerwanirira mutya mwena nga muli munda babiri bwebeera ababiri kyongerako ki wamanyina munabyafuzi gwe nadde nangamba nti munabyafuzi yenna kireka gwe batemukuyingira ne mukyala wo okyalwana nabo mukyala wafunye waayita ate omugamba ate oddusa obandeseemu kati mufa babiri kigasaki ntekigasa waliwo ebintu babeerayo ababiri kigasaki tekirina amakulu kale Honorable Munyagwa olwaleero ndowooza tugenda koma wano olina akatalekeeka konna nze sirina okujja nga goba olina nze sirina nze byange nti nze nzira mu byombuzi I don't volunteer information I don't volunteer si volunteering information kombuuza nkuwa toyina kuletana ogaa nti ate kano tukeera bidi nze ndi munamawulire nze siri munamawulire nze ndi munabyabufuzi ate nkya nakwongera bikigenda bwona okajjukira okomewo kale wonna obadde osinzira okubeera ngaotulaba olwaleero ne Honorable Munyagwa Mubaraka President wa Common Man's Party tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olala akuume